Abayisiraamu mukono mu Kyaggwe nabo beegasse ku Bayisiraamu mu nsi yonna okwetaba mu kusala Eid Adha ekuzibwa okujjukira jjajja w'abakkiriza Nabbi Ibrahim era kwe bakolera omukolo omutukuvu ogw'okugenda e Mecca okukola hijja omulina okusala ebisolo nga bwe kirambikibwa mu njigiriza ya Mutume Muhammad nga disitulikiti kadhi w'emukono omupya Sheikh Abbas Senkumba yakulembeddemu okusaala. Minisita w'ebyenguudo n'entambula General Edward Katumba Wamala y'omu ku beetabye mu kusaala kuno era asinzidde wano n'asaba Abasiraamu okukola ebikola eby'ekitujju ebirabikira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abakubiriza okwagala ensi yaabwe. Buli lw'ogenda okukola swala teweerabira kuteekamu ki kusaba kwa ggwanga lyaffe. Kuba lino ly'eggwanga lyokka lye tulina. Tetulinayo ggwanga ddala nga ffe Bannayuganda. Bubaddewo obumulumulu obuwera nga bungi naye njagala okuwera mu maaso go nti Abasiraamu b'emukono bano beteriyo gwe tusosola bonna bajje tuwangalire wamu tutwale Obusiraamu mu maaso. Embalala y'emukono Sheikh Shirafu Kamoga yakulembeddemu okusaa zaidi ku muzikiti gwa Riyadh e Kasenga embalala mu ggombolola y'e Nama era akubiriza Abasiraamu okusigala ku mazima wadde nga waliwo bingi ebibakolebwako era nga wano n'omubaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka wasinzidde n'avumirira ettemu eriyongedde mu ggwanga. Oluvannyuma Abdallah Kiwanuka atuukiriza ekikula eky'okusaddaaka ebisolo era Abayisiraamu abagabidde ennyama. Emitiana mu Ssingo ku muzikiti gwa Jami okusaala Idi eno kukulembeddwamu Sheikh Ali Kasaliko disitulikiti kadhi w'ekitundu kino era mu bubaka bwe avumiridde ebikola eby'okuwamba abantu, ettemu, okutulugunya abantu n'ebirala ebyeyongedde buli lukya mu ggwanga. Ono era avumiridde abavubuka abeeyambisa obubi emikutu gye munyumiza wala ekibaleetera okwesuula mu bizibu bye bateeyagalidde. Tibeddeko baleke kubeera nti boolesa obutamanya bwabwe ate nga tubadde tusuubira nti bayinza okubeera nga bamanyi kubanga ebikozesebwa byonna olwalewo bitunuulira ku mitimbagano bitono nnyo omuntu byayinza okuyigiramu nga omuntu okubeera nti avaayo ne yeeteekako ekintu ekizibu ennyo ekyettemu. Eruwero ku muzikiti gw'ekiwoko okusala Idi kukulembeddwamu Sheikh Yunus Ramadhan Batte ng'okusala kuno kwetabiddwako n'omubaka wa Paalamenti wa Nakaseke Central Alan Mayanja avumiridde engeri Abasiraamu gye bakwatibwamu kumpi ku buli butemu obubeerawo mu ggwanga. Abasiraamu bangi bazze basibibwa makomera mu ngeri y'ekyololera nyimirira nako ku ffujjo n'ebikolwa ebikolebwa Baganda baffe Abasiraamu. Naye olw'obukkiriza bwa Ibrahimu kyekiraga kyekinyusa ekirimu nti Ibrahimu yatuukiriza ekyo kye yali agenda okukola. Sheikh Abdallah Seruyange amyuka disitulikiti kadhi w'Eruwero yakulembeddemu okusaala ku muzikiti w'Obulenzi era asabye Abasiraamu abalina obusobozi okusala ebisolo ate n'okugabirako abo abali mbwetaavu okusobola okwenogera ku mpeera ng'okusaba kuno kwetabiddwako n'omubaka wa Katikamu South Hassan Kirumira lukalidde. Nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba man kana lahu saatu omuntu alina obusobozi walamu yudahi n'atasala fala yakrabanna muswalana tajjanga gwe tusaalira. Naye okutya kwe tuyina nti buli gavumenti weyogera ku ADF eba etegeeza nti Basiraamu era mubiwulira ebbanga lyonna bavaayo ne batandika okukwata Abasiraamu. Awo nno wetuweereza meseji yaffe eri gavumenti nti Obusiraamu bwawukana nnyo ku butujju. Ate okusaala Eid Adha ekayunga mu Bugerere mu ttawuni y'e Kangulumira kukulembeddwa mu disitulikiti kadhi Said Dr. Haruna Bukenya era mu bubaka bwe avumiridde ettemu eriyongedde ennyo mu ggwanga. Abantu baffe okubeera nga babeera abeekuuma ddala nga poliisi tennaba kubeera nga ebatuukako kubanga poliisi egenda okutuuka ebiseera ebisinga obungi nga bwe kuba muliro ekizimbe kiba kiweddewo obuba butemu aba amaze okuttibwa poliisi bagitegeeza nga oli amaze kubeera nga afunye obuzibu. Omumyuka wa Mugerere asooka Haji Bashir Ziraba Kawanguzi akuutidde bannabugerere okujjumbira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka okusobola okusitula ekitundu kyabwe. Olw'okubeera nti mwanukula era mwasobola okuwa oluwalo olulungi ennyo. Kayunga twetaaga okubeera obumu okusinga okwawukana ate nga kino eddiini ly'Obusiraamu kyerisomesa.